Akulira akakiiko k'ebyokulonda ewa Wakiso Tolbert Musinguzi olwaleero alambudde ebifo ebironderwamu mu munisipaali y'e Nansana okulaba oba enkalala z'abalonzi zituuseeyo abantu basobole okwekebera. Enteekateeka eno yakumala ennaku 21 nga ze ssabbiiti 3 ng'eyinda. Musinguzi mu bifo mw'atuuse asanze omulimu gugenda mu maaso era n'ayogerako n'abatambuza omulimu guno. Twogeddeko n'abamu ku be tusanze mu bifo bino ne batutegeeza nti enteekateeka eno tebannagifunamu buzibu bwonna wabula balaze obwennyamivu olw'abavubuka abamu abatwala ebyokulonda ng'ebitalina makulu. Tekera ku lukalala lwange lugundi oba mwendi nsangiddwa mwendi ne ku y'omwami wange nayo nsangiddwa nga mwali kimpadde essanyu. Nasanyuka nga ngenze nenkebera enkalala nga mwendi naye byankalubyamu kale kuba nasooka neŋŋenda nga siriimu kitegeera gye nalondera luli ate siginafulumira bulungi. Bano basuubiza okusomesa abavubuka omugaso gw'okwenyigira mu kukuba akalulu wabula nga baakukikola nga bayita mu bakulembeze baabwe. Kulwa n'okulaba nga nsikiriza abavubuka bannange okujja beekebere mu nkalala n'abataliimu finding ways z'okulaba nga tukola ki tubagattamu babeere nga bakola ki balonzi. Naye nze mmaze okwekebera era nkonfaminze nga mweri nga erinnya lyange mweriri era ndi musanyufu nnyo olw'enteekateeka enikoledde olwaleero nti nkonfaminze nti ndi mulonzi waawa. Yakulira akakiiko k'ebyokulonda ewa Wakiso Tolbert Musinguzi awabudde abeegwanyiza okuvuganya ku bifo eby'enjawulo okusooka okukakasa ddala ku nkalala kwe bali nga tebannagenda kusunsulibwa. Buli polling station yonna eri mu Wakiso, buli polling station yonna eri mu ggwanga. Tutimbye enkalala z'abalonzi wonna weetulondera kweziri. Kyabo bonna abayewandiisa bajje bakakase bulungi nti mu register kwe bali ebibakwatako byonna bituufu. Abasaba okutuusa ebifo bye balonderamu zi transfer mu transfer yoyo bagikozeeko. Ono alambuludde ku nkyukakyuka ezaakolebwa akakiiko mu byalo ebimu ebigattibwa nga basala ku muwendo gw'abakansala. Ono annyonnyodde ku mugaso gw'enteekateeka ey'okukebera enkalala zino. Mu process y'okulongoosa cleaning the National Voters Register tujjemu abatasaanidde kubeeramu beebaluwa abaafa abatabeera mu miruka gyaffe abasenguka mu byalo byaffe ate nga bava we bali balondera. Kati kino kyekiseera oyo wenna alina obukakafu nti omulonzi ono Katonda yamuyita yafa jangu otubuulire so that we clean and have a credible, transparent and trustable register. Mu kumaliriza ategeezezza nti mu kiseera kino tekikkirizibwa kuyingiza muntu yenna mupya ku nkalala wadde omuntu okukyusa ekifo w'alondera. Disitulikiti y'e Wakiso erimu ebifo awalondebwa 1492 mu byalo 721 nga disitulikiti eno erimu abantu abasoba mu bukadde 3,700,000 nga mu Uganda y'ekyasinze omuwendo gw'abantu abangi. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.